Muwulire engalo ez'amaanyi Mukama mwebaze. Mwebaze Mukama muwe ekitiibwa n'amatendo. 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 Mugambe weebale Mukama w'obulamu bwange. Mugambe weebale Mukama w'obulamu bwange. Yeebala atuyisa mu kiro. Yeebala atukuuma emisana. Mwebaze Mukama atuyisa mu ntiisa y'ekiro. Mwebaze Mukama atuyisa mu busaale bw'omubi emisana n'ekiro. Mwebaze Mukama atuwonya mu busaale n'amafumu g'omulaba emisana n'ekiro. Mwebaze Mukama atuyisa mu busaale n'amafumu g'omulaba emisana n'ekiro. Mwebaze Mugambe weebale muwonya wange. Weebale muwonya wange, weebale muwonya wange, weebale muwonya wange, weebale muwonya wange. Mwebaze akukuuma, akulabirira, akugabirira, akulwanirira. Weebale Taata gwe byonna mu byonna. Weebale Mukama gwe byonna mu byonna. Weebale Taata gwe byonna mu byonna. Weebale Mukama gwe byonna mu byonna. Weebale Taata gwe byonna mu byonna. Mwebaze oyo afaayo. Mwebaze atwagala era atwagaliza. Mwebaze Mukama afaayo. Mwebaze atwagala era atwagaliza. Mwebaze Kabaka w'abakabaka, Katonda omulungi ow'amaanyi era ow'ekisa. Mwebaze Kabaka w'abakabaka, Katonda omulungi ow'amaanyi era ow'ekisa. Yeebale atutandisa wiiki mu maanyi. Atujja mu wiiki n'atutandisa wiiki endala mu maanyi. Mwebaze. Atujja mu wiiki n'atutandisa wiiki endala mu maanyi. Mwebaze. Atujja mu wiiki n'atutandisa wiiki endala mu maanyi. Mwebaze. Muwe ekitiibwa muwe amatendo. Muwe ekitiibwa Mukama affe muwe amatendo. Muwe ekitiibwa Mukama waffe muwe amatendo. Ayimusibwe Kabaka w'abakabaka. Amatendo gamuweebwa abakulu n'abato. Amatendo gamuweebwa abakyala n'abaami. Amatendo gamuweebwa abaana b'obulenzi n'ab'obuwala. Amatendo gamuweebwa abalina omubiri bonna. Mutendereze gwali ku Soroti FM. Mutendereze Mukama 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 gwali ku Soroti Television. 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 Mutendereze Mukama gwali ku Soroti Media App, ku YouTube ne Facebook ya Soroti.
Mutendereze Mukama gwali ku Soloti Media app, ku YouTube ne Facebook ya Soloti. Mutendereze Mukama gwali ku Soloti Media app, ku YouTube ne Facebook ya Soloti. Mutendereze Mukama gwali ku Soloti Media app, ku YouTube ne Facebook ya Soloti. Ali kutake tukuva eri akkana niyongera omutendereza. Ali kutake tukuva eri akkana niweyongera omutendereza. Ali kutake tukuva eri akkana niweyongera okutendereza Mukama. Ali kutake tukuva eri akkana niweyongera okutendereza Mukama. Alikutake tukuva eri akkana niweyongera okutendereza Mukama. Muwe ekitiibwa, muwe amatendo. Singa si Mukama tewandibadde mulamu. Singa si Mukama sandibadde mulamu. Singa si Mukama tetwandibadde balamu. Mwebaze oyo atubeeza abalamu. Mwebaze olw'ekirabo ky'obulamu. Mwebaze oyo atubeeza abalamu. Mwebaze olw'ekirabo eky'obulamu. Mwebaze Mukama atubeeza abalamu. Mwebaze olw'ekirabo eky'obulamu. Mwebaze Mukama atubeeza abalamu. Mwebaze Mukama olw'ekirabo eky'obulamu. Mwebaze Kabaka w'abakabaka. Mwebaze akuumye omwoyo mu bulamu bwo. Mwebaze akuwa ekirabo eky'omwoyo omutukuvu. Mwebaze akuwa ekirabo eky'omwoyo omutukuvu. Mwebaze akuwa ekirabo eky'omwoyo omutukuvu. Mwebaze Mukama mugambe weebale ssebo. Weebale ekisa mu bulamu bwange. Mwebaze olw'ekisa kye n'okusaasirwa eri obulamu. Mwebaze olw'ekisa kye n'okusaasira eri obulamu bwaffe. 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 Mugambe bale Mukama gwasaasira obulamu bwange. Mugambe weebale Taata gwasaasira obulamu bwange. Mugambe weebale Mukama gwasaasira obulamu bwange. Mwebaze. Mwebaze Mukama. 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 Mwebaze. Ayambye mu buli nsonga. Tatulekererangako. Alwana entalo ze tumanyi ne ze tutamanyi. Mwebaze. Alwana entalo ze tumanyi ne ze tutamanyi. Mwebaze. Alwana entalo ze tumanyiiko ne ze tutamanyiiko. Mwebaze.
tulwana entalo ze tumanyi neze tutamanyi. Mwebaze mwebaze Mukama ffe omulungi, mwebaze Mukama ffe omwesigwa, mwebaze Mukama ffe ow'ekisa, mwebaze Mukama ffe ow'amaanyi, atukuuma atebaka era atabongoota. Mwebaze Mukama ffe ow'amaanyi, atukuuma atebaka era atabongoota. Mwebaze Mukama waffe ow'amaanyi, atukuuma atebaka era atabongoota. Akulembera amagenda gaffe n'amadda, atuwonya mu bubenje bwonna, atuwonya mu mannyo g'omubi. Okubera engalo ez'amaanyi takuwaddeyo okubera emmere mu mannyo g'omulabe. Mwebaze takuwaddeyo okubera emmere mu mannyo g'omulabe. Mwebaze atakuwaddeyo okubera emmere mu mannyo g'omulabe. Mwebaze atakuwaddeyo okubera emmere mu mannyo g'omulabe. Mwebaze atakuwaddeyo okubera emmere mu mannyo g'omubi. Mwebaze atakuwaddeyo okubera emmere mu mannyo g'omulabe. Yebale, yebale, yebale atakuwaddeyo okubera emmere mu mannyo g'omulabe. Omulabe byonna byakwagaliza tebikubaddeeko olw'ekisa kya Mukama. Mwebaze omulabe byonna byakwagaliza tebikubaddeeko olw'ekisa kya Mukama. Mwebaze Mukama. Omulabe byonna byakwagaliza tebikubaddeeko olw'ekisa kya Mukama. Omulabe byonna byakwagaliza tebikubaddeeko olw'ekisa kya Mukama. Mwebaze Mukama. Mwebaze Mukama. Mwebaze mugambe Mukama webale kubeera mwesigwa. Singa twali ku luyi lwange abalabe bange baali mpangudde. Mwebaze Mukama mugambe bale kubeera mwesigwa ssebo. Singa twali ku luyi lwange abalabe bange baali mpangudde. Mwebaze Mukama mugambe bale kubeera mwesigwa ne bwe mba siri. Nga tusudde obwesigwa Mukama tasuula bwesigwa. Mwebaze nga tusudde obwesigwa Mukama tasuula bwesigwa. Mwebaze nga tusudde obwesigwa Mukama tasuula bwesigwa. Mwebaze mwebaze atusonyiwa ebikolwa byaffe byonna ebitali bya butuukirivu, n'awonya n'endwadde zaffe zonna. Mwebaze asonyiwa ebikolwa byaffe byonna ebitali bya butuukirivu, n'awonya endwadde zaffe zonna. Mwebaze Mukama gwe emmeeme yange ne byonna ebiri mu nda yange. Mutendereze Mukama kubanga asonyiwa ebikolwa bye byonna ebitali bya butuukirivu, n'awonya n'endwadde zo zonna. Mwebaze Mukama. Mwebaze omwesigwa abeerawo nga bonna bagenze. Kigo ky'amaanyi era kiddukiro kyaffe. Mukama kigo ky'amaanyi era kiddukiro kyaffe. Abeerawo nga bonna bagwabulidde, abeerawo nga byonna
biganye abeerawo nga bonna bagenze. Mwebaze Mukama omubeezi ddala atabula mu kaseera ak'okulaba ebizibu. Mwebaze Mukama omubeezi ddala atabula mu kaseera ak'okulaba ebizibu. Mwebaze Mukama omubeezi ddala atabula mu kaseera ak'okulaba ebizibu. Omukwana atalina bukuusa ye Katonda. Mwebaze Mukama omukwana atalina bukuusa. Mwebaze Mukama omukwana atalina bukuusa. Atwagala nga atwagalira ddala ye Katonda. Mwebaze Mukama atukuuma atebakera atabongoota. Akutemera ekkubo ng'oli mu buzibu. Mukubira engalo eza waggulu oyo akutemera ekkubo ng'oli mu buzibu. Mukubira engalo eza waggulu oyo akutemera ekkubo ng'oli mu buzibu. Akutemera ekkubo ng'oli mu buzibu. Mwebaze Mukama. Mwebaze Mukama. Mwebaze Mukama. Otyo mwebaze Mukama. Mwebaze akutemere ekkubo ng'oli mu buzibu. Jjukira bw'azaakuyisaawo. Jjukira bw'azaakulwanira. Jjukira bw'azaakwata ku mukono. Mwebaze. Mwebaze ayanukuza omuliro. Mwebaze Katonda ayanukuza omuliro. Ayanukuza omuliro mu mbeera embi. Ayanukuza omuliro mu mbeera ey'okusoomoozebwa. Ye Katonda addamu n'omuliro ebibadde bikutawanya n'olaba nga byokyeza. Ye Katonda bw'affe ayanukuza omuliro ebibadde bikutawanya n'olaba nga byokyeza. Mwebaze. Mwebaze ayanukuza omuliro ebikutawanya n'olaba nga byonna byokyeza. Ye Katonda mu buzibu, ye Katonda mu ssanyu, ye Katonda mu mirembe, ye Katonda mu nnaku. Mwebaze Mukama. Mwebaze Kabaka wa bakabaka akola ebyamagero mu mulembe gwaffe. Mwebaze Katonda akola ebyamagero mu mulembe gwaffe. Mwebaze Katonda akola ebyamagero mu mulembe gwaffe. Mwebaze Katonda akola ebyamagero mu mulembe gwaffe. Mwebaze Mukama. Mwebaze Mukama. Mwebaze Mukama. Tatulekerera. Ayanukuza omuliro. Ayokya ebirwadde, ayokya emizimu, ayokya amalogo, ayokya ennaku. Mwebaze Mukama. Mwebaze ayokya ebizibu, ayokya ennaku, ayokya emitawaana. Mwebaze Kabaka wa bakabaka.
Zukure waggulu mugambe neewaayo gy'oli Mukama. Mugambe nze gw'ononkoleranga. Mugambe nze gw'ononkoleranga Mukama. Mugambe nze gw'ononkoleranga ssebo. Mugambe nze gw'ononkoleranga Yaawe. Eyantonda ye gwakola emirimu mu bulamu bwange. 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 Osaanidde Yesu. Osaanidde Mukama. Osaanidde gwafuga entambula y'omu bbanga ey'oku ttaka n'ey'oku mazzi. Osaanidde gwafuga entambula y'omu bbanga ey'oku ttaka n'ey'oku mazzi. Atukulembera ku makya n'akawungeezi n'atuzza. Mwebaze Mukama atukulembera ku makya n'akawungeezi n'atuzza. Asaanidde Mukama waffe ali ku ttaka lya Kanani imuka ku bigere ebyo. Abadde afukamire nabo abadde atudde yimusa emikono mu bbanga. Waayo ekisiibo kyaffe mu linnya erya Yesu. Waayo ekisiibo kyaffe mu linnya erya Mukama waffe Yesu. Waayo ekisiibo kyaffe mu linnya erya Yesu. Yaŋŋambye Mukama nti oba ddogo oba Setaani ogenda kubeera omujulizi omulamu. Waayo ekisiibo kyaffe eri Mukama akufuula omujulizi omulamu. Akukolera obujulizi ate akufuula omujulizi omulamu. Oba ddogo oba mizimu oba misambo oba lubaale oba Setaani yennyini ateekwa okuleka mu kisiibo kino. Mukama akufuula obujulizi obulamu. Weeweeyo gy'ali mussa emikono egyo. Yogera ne Mukama mugambe taata nakino ekisiibo kirese kyange. Bayibuli etugamba mu kitabo kya Luka essula y'e15 ky'omwoyo ogumu bwe guzuuka bwe gulokoka ebeera mbaga mu ggulu. Luka essula ya 15 nyiri wa 10. Omwoyo ogumu bwe gulokoka ebeera mbaga mu ggulu. Katonda alokole omwoyo gwo. Katonda anunule omwoyo gwo mu mikono gy'omubi. Katonda anunule omwoyo gwo mu mikono gya Setaani. Katonda anunule omwoyo gwo mu mikono gy'okubonaabona. Katonda anunule omwoyo gwo mu kuzikirira. Katonda anunule omwoyo gwo mu kufa. Anunule omwoyo gwo mu bwavu. Anunule omwoyo gwo mu buyinike. Katonda anunule omwoyo gwo mu bibonoobono. Anunule omwoyo gwo. Yimusa emikono omukowole ng'oyita obununuzi. Yimusa emikono omukowole ng'oyita obununuzi. Yimusa emikono omukowole ng'oyita obununuzi. Luka essula ya 15 nyiriri lwa 10
kati bwe kityo gaba masanyu mererebera mbaga mu ggulu mu maaso g'abamalayika ba Katonda olw'omwoyo ogumu gwokka oguba gununuddwa. Byonna byonna bye babadde bakuteekamu, byonna byonna by'obadde weeteekamu mu butamanya, akukwatirwa ekisa Mukama, akukwatirwa ekisa Taata abikununulemu, akukwatirwa ekisa Mukama. Yaniriza amaanyi ge gayingire mu ggwe ebyabadde byayingira bifulume. Yaniriza amaanyi ge gayingire mu ggwe ate ebibadde byakuyingira byo bifulume. Yaniriza amaanyi ga Mukama gayingire mu ggwe ate ebibadde byakuyingira bifulume. Yaniriza amaanyi ga Mukama gayingire mu ggwe ate ebibadde byakuyingira bifulume. Yaniriza amaanyi ag'omwoyo omutukuvu gayingire mu ggwe ate ebibadde byakuyingira bifulume. Yaniriza amaanyi ga Mukama gayingire mu ggwe, akupakira amaanyi omwoyo omutukuvu. Ali ku radio, ali ku TV, ali ku short media app, ali ku YouTube ne Facebook ya Soroti. Amaanyi ga Mukama gayingire mu ggwe. Ekisa kya Mukama kyegatte n'obulamu bwo. Okusaasira kwa Mukama kubeere mu bulamu bwo. Katonda akuwa obujulizi era akufuula omujulizi omulamu. Zikubire waggulu mugambe Mukama akuwa obujulizi era akufuula obujulizi. Akuwa obujulizi era akufuula omujulizi omulamu. 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 Engeri yonna gy'obadde obonaabonamu Mukama agiyingiremu akutaase. Engeri yonna gy'obadde obonaabonamu Mukama agiyingiremu akutaase. Engeri yonna gy'obadde obonaabonamu Mukama agiyingiremu akununule. Engeri yonna gy'obadde obonaabonamu Mukama agiyingiremu akutaase. Engeri yonna gy'obadde obonaabonamu Mukama agiyingiremu akununule. Engeri yonna gy'obadde olemererwamu Mukama agiyingiremu akuwa amaanyi. Yaniriza amaanyi ga Mukama toddamu kulemererwa. Yaniriza amaanyi ga Mukama toddamu kulemererwa. Yambala amaanyi mu kisiibo kino 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 toddamu kulemererwa. Otyo yambala amaanyi mu kisiibo kino toddamu kulemererwa. Yambala amaanyi mu kisiibo kino toddamu kulemererwa. Funa ekisa ekituukiriza ebirooto byo. Kowola ekisa ekituukiriza ebirooto byo. Kowola ekisa ekituukiriza ebirooto byo. Kowola ekisa kya Mukama ekituukiriza ebirooto byo. Ekisibo kiweeye eri Mukama mu ngeri ey'enjawulo. Ekisibo kiweeye eri Mukama mu ngeri ey'enjawulo. Ekisibo kiweeye eri Mukama mu ngeri ey'enjawulo.
yaniriza omukisa gwa wiiki mu linnya lya Yesu. Yaniriza omukisa gwa wiiki mu linnya lya Yesu. Yimirira ku bigere byo totuula, nkwegayiridde. Gwali ku Kanani asigadde ali ku Soloti TV oba ku Soloti FM, kikole nga bw'osobola. Naye gwali ku Kanani yaniriza omukisa ng'oyimiridde. Yaniriza omukisa gwa Mukama. Yaniriza omukisa gwa Mukama. Yaniriza omukisa gwa Mukama. Yaniriza omukisa wiiki yonna paka ku Sande bubeere bujulizi. Yaniriza omukisa wiiki yonna paka ku Sande bubeere bujulizi. Yaniriza omukisa wiiki yonna paka ku Sande bubeere bujulizi. Yaniriza omukisa wiiki yonna paka ku Sande bubeere bujulizi. Yaniriza omukisa wiiki yonna paka ku Sande bubeere bujulizi. Otyo yaniriza omukisa paka ku Sande bubeere bujulizi. Naye ate mu kisiibo kino eky'okubanga ofuuka omujulizi omulamu, owona eddogo ng'ensi etunula, owona ebisiraani ng'ensi etunula, owona ebikolimo ng'ensi etunula, owona ebyalema abantu ng'ensi etunula. Yaniriza amaanyi ga Mukama agakola ku bibadde biremye. Zikubire waggulu, yaniriza amaanyi ga Mukama agakola ku bibadde biganye. Yaniriza Mukama akukolere ku bibadde biremye. Yaniriza Mukama akukolere ku bibadde biganye. Yaniriza amaanyi ga Mukama agakolere ku bibadde biremye. Yaniriza amaanyi ga Mukama agakolere ku bibadde biremye. Yaniriza amaanyi ga Mukama agakolere ku bibadde biganye. Otyo tewali kigaana awali Katonda. Tewali kigaana awali Katonda. Tewali kigaana awali Katonda. Tewali kigaana awali Katonda. Tewali kigaana awali Mukama. Otyo tewali kigaana awali Katonda. Tewali kigaana awali Mukama. Tewali kigaana awali Mukama. Tewali kigaana awali Katonda. Mukowole Mukama akole ku bibadde biremye. Abali mayumba gammwe, abali ku mirimu, abali buli wantu wonna, kowola oyo Mukama akola ku bibadde biganye. Bayibuli eyogera mu Luka essula ey'omunaana nti Yesu n'awunguka n'asala ennyanja n'agenda okutaasa eyali emitala w'eri, eyali aliko lijjoni ennamba ey'emizimu. Obanga yataasa owa lijjoni ennamba naye ategwe, mwaniriza akutaase, mwaniriza akutaase. Bayibuli egamba nti omusajja oyo yali yalema, bamusibanga n'amasamba n'agakutula, ne bamusiba n'enjegere n'azikutula. Naye Yesu bwe yajja
n'asaasira omusajja lijoni namba neeva ku bulamu bwe. Bayibuli egamba nti abantu bagenda okukomawo ng'omusajja ayambadde, ng'omusajja atudde ku bigere bya Yesu, okutegeera kwe kwonna nga kumuzeemu. Ekikyo kyonna Sitaani kyabadde yazanyiramu, Katonda akikuddize mu linnya lya Yesu. Ekikyo kyonna Sitaani kye yazanyiramu, Katonda akikuddize mu linnya lya Yesu. Ekikyo kyonna Sitaani kye yazanyiramu, Mukama akikuddize mu linnya lya Mukama ffe Yesu. Ekikyo kyonna Sitaani kye yazanyiramu, Mukama akikuddize mu linnya lya Yesu. Ekikyo kyonna Sitaani kye yazanyiramu, Mukama akikuddize mu linnya lya Yesu. Koola amaanyi agakola ku bibyo, koola amaanyi agava mu ggulu agakola ku bibyo, koola amaanyi agava mu ggulu agakola ku bibyo. Mugambe Taata, mu kisibo kino ntoola amafuta ga buwanguzi bwokka. Mugambe Taata, mu kisibo kino ntoola amafuta ga buwanguzi bwokka. Mugambe Taata, mu kisibo kino ntoola amafuta agakomyawo ebyange, agakomyawo okutegeera kwange, agakomyawo omukisa gwange, agakomyawo promotioni zange, mafuta agakomyawo obujulizi bwange. Otyo yaniriza amafuta n'amaanyi ag'Omwoyo Omutukuvu, yaniriza amafuta n'amaanyi ag'Omwoyo Omutukuvu. Yaniriza amafuta n'amaanyi ag'Omwoyo Omutukuvu. Awali Yesu byonna bisoboka. Kasita yasomoka n'atuuka sayidi zeeri, omusajja yali yasibibwa emyaka gye gyonna, amagezi ge ne gamuddizibwa, okutegeera kwe ne kumuddizibwa. Ky'owulira ekikubulako, Katonda akikumpeere mu linnya lya Yesu. Ky'owulira ekikubulako, Katonda akikumpeere mu linnya lya Yesu. Ky'owulira ekikubulako, zikubire waggulu ng'oyaniriza amaanyi agakuddiza ebibyo. Zikubire waggulu ng'oyaniriza amaanyi agakuddiza ebibyo. Akuddize Mukama era akuddizeewo. Akuddize Mukama era akuddizeewo. Akuddize Mukama era akuddizeewo. Akuddize, akukubira ekkubo awatabadde ekkubo. Akukubira ekkubo Mukama. Emusse emikono mwegayirire, mugamba akukubira ekkubo awatabadde ekkubo. Gw'omanyi w'oyagala okutuuka, era gw'omanyi w'oyagala akukubira ekkubo. Gw'omanyi w'oyagala okutuuka, era gw'omanyi w'oga nti singa Mukama onkubira awo ekkubo,
abali mawanga ga Buwarabu musabe, abali mawanga ga Buwarabu musabire ddala Mukama oyo akube kuba watali kubo. Abali mawanga ga Buwarabu musabe Mukama oyo akube kuba watali kubo. Mutyo abali Ebulaya musabe Mukama oyo akube kuba watali kubo. Abali Ebulaya musabe Mukama oyo akube kuba watali kubo. Abali Ebulaya musabe Mukama oyo akube kuba watali kubo. Abali mu Asia, abali mu Australia musabe Mukama oyo akube kuba watali kubo. Abali mu Asia, abali mu Australia musabe Mukama oyo akube kuba watali kubo. Abali mu Asia, abali mu Australia musabe Mukama oyo akube kuba watali kubo. Ali ku ttaka lya Kanani musse emikono gyo baako bw'otunula mu nsi ey'omwoyo olabe Mukama ng'akubira ekkubo. Abali e Canada, abali mu USA, saba Mukama akubira ekkubo abatali kubo. Abali e Canada, abali mu USA, saba Mukama oyo akubira ekkubo abatali kubo. Abali e Canada, abali mu USA, saba Mukama oyo akubira ekkubo abatali kubo. Otyo sabira ddala mu linnya erya Yesu. Sabira ddala mu linnya erya Yesu. Mukama akukyusiza ebyafaayo, akukolera obujulizi ate akufuula omujulizi omulamu atambula. Abali mu South America, saba Mukama akubire kuba watali kubo. Abali e South Africa, saba Mukama akubire kuba watali kubo. Abali e South Africa, saba Mukama akubire kuba watali kubo. Abali e South Africa, abali mu Southern Sub-Sahara, abali mu Eastern Central, abali mu West Africa, abali mawanga ag'amangi, abawulira eddoboozi lino, Mukama akubire kuba akutuusewo owakanirwa mu linnya erya Yesu. Zikube gw'osazeewo okuzikuba, Mukama akubire kuba akutuusewo owakanirwa mu linnya erya Yesu. Mukama akubire kuba akutuusewo owakanirwa mu linnya erya Yesu. Mukama akubire kuba akutuusewo owakanirwa mu linnya erya Yesu. Mukama akubire kuba akutuusewo owakanirwa mu linnya erya Yesu. Akubire kuba Mukama, akukubire kuba kabaka w'abakabaka, akukubire kuba Katonda ow'ekisa, akukubire kuba Katonda ow'amaanyi, akubire kuba Katonda akola obujulizi, akubire kuba Mukama. Eno wiiki olina by'oluubirira byoga nti Mukama mbyagala. Ate omwezi gwa Juni olina by'oluubirira byoga nti Mukama mbyagala mu Juni. Yimusa emikono egyo muwegayire Mukama ku ebyo byoyagala mu wiiki, ku ebyo byoyagala mu mwezi gwa Juni. Bimugambe Mukama byoyagala mu wiiki, bimugambe Mukama byoyagala mu mwezi gwa Juni. Bimugambe Mukama byoyagala mu wiiki, bimugambe Mukama byoyagala mu mwezi gwa Juni. Akolera ekyamagero,
akukolera ekyamagero, akukolera ekyamagero. Abali mu Central saba Mukama 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 akukolera ekyamagero. Otyo abali mu Eastern Uganda saba Mukama akukolera ekyamagero. 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 Abali mu Northern Uganda saba Mukama akukolera ekyamagero. Wiiki eno nga tenagwako ate n'omwezi gwa Juuni, Mukama akukolera ekyamagero. Wiiki eno nga tenagwako ate n'omwezi gwa Juuni, Mukama akukolera ekyamagero. Otyo abali mu Northern Uganda saba Mukama akukolera ekyamagero. Abali mu Northern Uganda saba Mukama akukolera ekyamagero. Abali mu Northern Uganda saba Mukama akukolera ekyamagero. Northern Uganda saba Mukama akukolera ekyamagero. Northern Uganda saba Mukama akukolera ekyamagero. Abali mu Western Uganda saba Mukama akukolera ekyamagero. Abali mu Western Uganda saba Mukama akukolera ekyamagero. Abali mu Western Uganda saba Mukama akukolera ekyamagero. Wiiki eno nga tenagwako ate n'omwezi gwa Juuni gwonna. Wiiki eno nga tenagwako ate n'omwezi gwa Juuni gwonna. Akukolera ekyamagero Yesu. Akukolera ekyamagero Yesu. Akukolera ekyamagero Yesu. Akuviireyo Mukama ajjawo ebbanja. Akuviireyo Mukama ajjawo olusozi olwo. Akuviireyo Mukama ajjawo ekikubadde ku mutima. Akuviireyo Mukama ajjawo ekikusuza nga teweebase. Akuviireyo Kabaka wa bakabaka. Akuviireyo Katonda omulamu. Akuviireyo Katonda ow'ekisa. Akuviireyo Katonda ow'amaanyi. Akuviireyo Katonda ow'ebyewuunyo. Akuviireyo Katonda ow'ebyamagero. Juuni akubeerera omukisa. Juuni akubeerera obuwanguzi. Juuni akubeerera obujulizi. Juuni akufuula omujulizi omulamu mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Bw'osazewo zikubire ddala. Yimuka ku bigere by'abadde atudde nawe abadde afukamidde ozikubire Mukama. Zikubire waggulu ng'osaba amafuta ag'ennaku 14 ez'ekisiibo gakuŋŋaanire ku bulamu bwo.
yimuka ku bigere byo ng'osaba amafuta agenda ku 14 ez'ekisiibo gakuŋŋaanire ku bulamu bwo. Oli ku ntandikwa y'okulaba ng'omwaka ogumalako omulungi wabeerewo obujulizi mu linnya lya Yesu. Yimusa emikono gyo waggulu, sindika omukisa eri Isirayiri. Sabira Isirayiri omukisa, 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 sabira Abayudaaya bonna omukisa mu nsi yonna, sabira Abayudaaya bonna omukisa mu nsi yonna gye bali bawangule, sabira Abayudaaya bonna omukisa gye bali mu nsi yonna bawangule, sabira Abayudaaya omukisa gye bali mu nsi yonna bawangule, sabira Yerusaalemi omukisa, 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 sabira Yerusaalemi omukisa. Osaanidde Mukama, sabira bannayuganda abali ebweru omukisa, obukuumi n'omukisa Mukama abiwe bannayuganda abali ebweru, obukuumi n'omukisa Mukama abiwe bannayuganda bonna abali ebweru, obukuumi n'omukisa Mukama abiwe bannayuganda bonna abali ebweru. Yita omukisa mu Uganda, mu kibuga ne mu kyalo. Yimusa emikono gyo, sindika omukisa buli mu Uganda, mu bitundu byonna, mu kibuga ne mu kyalo. Eyo bwabeera yafunye naawe kyova ofuna ku mirimu gy'okolerako. Sindikira abantu bonna omukisa, sindikira abantu bonna omukisa, sindikira abantu bonna omukisa, sindikira abantu bonna omukisa mu kibuga ne mu kyalo. Mukama yeerage mu linnya lya Yesu. Yimusa emikono n'abamu mukisa, weeyira omukisa, weeyira omukisa, weeyira omukisa, weeyira omukisa, weeyira omukisa, weeyira omukisa gwa Ibulayimu, gwa Isaaka, gwa Yakobo, weeyira omukisa gwa Kitaffe n'Omwana n'Omwoyo Omutukuvu, mukisa gwa Mukama ogugaggawaza ogutaliiko buyinike, weeyira omukisa gwa Mukama ogugaggawaza ogutaliiko buyinike, weeyira omukisa gwa Mukama ogugaggawaza ogutaliiko buyinike. Akuviireyo Mukama. Yimusa emikono waggulu, saba dola zokka, saba sente. Sala ya kusaba sente zive mu nsonda zonna, Mukama akutemera ekkubo. Financial breakthrough, financial breakthrough. Dakiika 5 za kusaba sente mu maaso ga Mukama. Wonna wezeekwatidde ziteebwe. Dakiika 5 za kusaba sente mu maaso ga Mukama. Olimba naawe wandiyimiridde ku bigere ebyo, sirowoozanga sente waziweza dda. Agamba wamma neetaaga sente, nzisaba Mukama yimirira. Sika omukisa ogwa sente okuva mu nsonda zonna. Sika omukisa ogwa sente okuva mu nsonda zonna. Sika omukisa ogwa sente
okuva mu nsonda zonna mu linnya lya Yesu. Sika omukisa ogwa ssente okuva mu nsonda zonna mu linnya lya Yesu. Sika omukisa ogwa ssente okuva mu nsonda zonna mu linnya lya Yesu. Sika omukisa ogwa ssente okuva mu nsonda zonna mu linnya lya Yesu. Byotunda bitambule, bakuwe ssente n'ebibadde byaganirawo. Byotunda bitambule. Mukisa gwa Mukama guyingire mu dduuka lyo. Alina edduuka ettono, alina edduuka eddene, alina edduuka mu kibuga, alina edduuka ebbalibbali w'ekibuga, alina edduuka mu kyalo. Yita omukisa gw'okutunda. Abakolera mu kikuubo, yita omukisa ogwo. Yita omukisa ogwo. Yita omukisa ogwo. Ab'omu kikuubo, ab'omu akedizi, ab'omu moolo ez'enjawulo, ab'omu butale obutono n'obunene, ab'omu butale obuli mu kibuga n'obuli mu byalo eyo. Yita omukisa. Yita omukisa. Yita omukisa. Yita omukisa. Yita omukisa. Otyo yita omukisa. Yita omukisa. Abalina restaurants, abalina salons, abalina zibotiki, abalina cosmetics. Yita omukisa. Omukisa gwa Mukama gujje mu saluni yo, gujje mu restaurant yo. Abatembeeyi, abalina bizinesi zammwe nga zitambulira ku masimu. Yita omukisa. Otyo yita omukisa. Sente, 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 sente. Okwate sente, okozese sente. Mukama akugye mu crisis ya sente. Millions and billions zizije gy'oli. Imusse emikono egyo waggulu. Mugambe Mukama bonompa sente zigenda kukola ebyange n'ebibyo. 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 Mugambe Taata bonompa sente zigenda kukola ebyange n'ebibyo. Akugabirire Mukama, okole mu buweereza bwe, okole mu bibyo. Zikubire ddala ezaaniriza obugabirizi. Zikubire ddala ezaaniriza obugabirizi. Zikubire ddala ezaaniriza obugabirizi. Oh, hallelujah. Imusse emikono gyo mu bbanga tusabe essala ya Mukama ffe. Abadde atudde ku Kanani yimirira. The Lord's Prayer. Kitaffe ali mu ggulu, erinnya lyo litukuzibwe, obwakabaka bwo bujje, by'oyagala bikolebwe mu nsi nga bwe bikolebwa mu ggulu.
otuwereero Mukama emmere yaffe ya leero, tusonyiwe ebibi byaffe nga naffe bwe tusonyiwa watukola obubi, tolutwala mu kukemebwa naye otulokole mu bubi, kubanga obwakabaka n'obuyinza n'ekitiibwa bibyo emirembe n'emirembe. Amina, 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 amina. Mugambe twala obwakabaka n'obuyinza n'ekitiibwa Mukama wange. 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 Zikubire waguyaniriza amagezi n'obugagga n'ekitiibwa byawo abamwagala. Zikubire waguyaniriza amagezi n'obugagga n'ekitiibwa byawo abamwagala. Akuwa amagezi, akuwa obugagga, akuwa obukuumi, akuwa ekisa, akuwa obugabirizi, akuwa favor, akuwa breakthrough. Abikolere Mukama byonna mu ngeri ya byamagero. Yemusse emikono ogamba kino ekisibo taata nkitadde emikono gyo. Era Mukama yenze gwowonya buli kye bankola okuva nga ndi muto okutuusa olwaleero. Yenze Mukama gwowa obujulizi era gwofuula obujulizi ng'abalabe bange balaba. Mu linnya lya Yesu Kristo Nazaalesi. Amiina. Katonda agenda kukola ku nsonga zo ng'ensi yonna etunula mu linnya lya Yesu. Tulanga bw'ogenda otula mu kyamagero kyo. Puroguramu nnyangu nnyo, ssaala, njiri, ssaala era mafuta. Ngambira neba nti puroguramu nnyangu nnyo, ssaala, njiri era ssaala mafuta. Naye Mukama agenda kusumulula. Zikubira waggulu mu linnya erya Yesu. Njagala kwebaza Katonda olw'ebyo byonna bye yatukolera mu wiiki ewedde. Bannange tuzikubire waggulu n'amaanyi amangi ennyo n'akalulu akangi ennyo. Tuzikubire waggulu n'akalulu n'amaanyi amangi ddala. Yeebale nnyo Mukama. Yimusa emikono mugambe weebale nnyo Mukama. Mwebaze bimubulire by'omwebaliza. Yeebale otukulembera obulungi n'atutambuza awatali accidenti, n'abantu bonna abajja mu lukuŋŋaana n'abaleeta Fort Portal, n'atutwala Fort Portal n'abaweereza bonna n'atukomyawo bulungi. Ate ekisinga byonna abantu ne balokoka bangi mu lukuŋŋaana. Zikubire waggulu lw'abo bonna abalokoka n'abawona. Mwebale bamemba ba House of Prayer abatukwatirako okutwala enjiri. Fort Portal bayinza okutwala emyaka ng'ekyogerwako lukuŋŋaana olwali ewaabwe. Olukuŋŋaana lwa enough is enough lwabadde lw'amaanyi nnyo. Ate mwebale nnyo bamemba ba House of Prayer okweyiwa ku Sunday mu Sunday service mu maanyi awatali na kulowooza nti pasita wammwe yandibanga yakooya ali eyo. Kwegamba mwe pasita wammwe mumumanyi. Ekyali e Fort Portal tekyali kyangu. Katonda yekka yatusobozesa. Mukubire engalo ez'amaanyi Mukama. Si lwakubanga ab'e Fort Portal bokka bagenda okukisigaza mu rekodi nti tekibangayo enkuba okutonya n'ezibya obudde n'ebukeesa naye ekisaawe ne kijjula. Naye nange nafunye another experience. Nabulidde lankyawo okuva ku ssaawa 6 paka ku ssaawa 1 ey'ekiro. Nga tewali busizo, tewali buwummuliro, tewali buddukiro okujjako okubeera mu maaso ga Mukama.
naye n'abantu nabo ne balemerako. It rained until when we accepted that it is raining. Yes. Naye abantu be fort Katonda akibabalire kubanga balemeddewo. In fact, nga tuli munda tuli mu kisaawe enkuba etonnya okamala saala egenda maaso naye mu obwo obudde obufaanagana bwe butyo ng'abantu bali mu layini bayingira. Bannange twebaze Mukama olw'ennyonta. Ennyonta ya Mukama eri mu Uganda. Ndabanga ebyawandiikibwa bituukirira. Nzijukira olunyiriri oli mu Isaaya olugamba nti nga balakasidde ng'ennyonta ebaluma ndibawa amazzi. Isaaya 4:17. Isaaya 4:17. Isaiah chapter 41 verse 17. Abaavu n'abatalina kintu banoonya amazzi so nga tewali. Olulimi lwabwe ne lulakasira. Nze Mukama ndibaddamu. Nze Katonda wa Isirayiri siribaleka. Olunyiriri ndukuwadde. Isaiah chapter 41 verse 17. It says, English version, the poor and the needy seek water, but there is none. Their tongues fail for thirst. I, the Lord, will hear them. I, the God of Israel, will not forsake them. Yes, bayogera Mukama ng'olina ennyonta ng'olulimi lulakasidde Katonda tagenda kuleka. Naye mu Uganda mulimu ennyonta y'omwoyo, mulimu ennyonta ya Katonda. Abantu baagala Katonda. Abantu baagala Katonda. Era bw'olaba nga abantu bakubuze ng'ate oli muweereza, kebera karakitayo. Kubanga n'abaliraanye ekyaki baagala Katonda. Naye ate era bamanyi okwawula. Baawula abaleetedde Katonda n'aleesa olubuto lwe. Abantu baagala Katonda. Abantu balina ennyonta ya Katonda. Naye era ate abantu bamanyi okwawula. Yes. Balina ennyonta Katonda bamwagala ebiri serious. Kyengambye nti bw'oba oli musumba naye ng'abantu babuze mu church, nga church yo teriyo nti oli mu lukoola, kebera empisa zo. Kubanga kyangu nnyo okweyita pastor naye nga baba kwetolodde bagani muye tetulaba mu pastor, tulaba mu kintu kirala. Yeenoonyeza bibye n'okwatawo awo obujega abatakutegeera naye ng'abakumanyi bakumanyi. Ate bw'obaako ekisa kya Katonda era ng'oli mu mulembe gwo, kkiriza aboogezi boogere. Kubanga bwe batakwogerera kitegeeza nti obwakabaka bwabwe pobukosa. Kubira Mukama engalo ez'amaanyi obanga okiwulidde. Ngambye bw'oba oli mu kiseera kyo ng'oliko ekisa kya Katonda, ng'oli mu biro byo, kkiriza aboogezi boogere. Kubanga bwe batakwogerera kitegeeza nti obwakabaka bwabwe bwe balimu tobukosezza. Enjiri eno yandibadde ebulirwa mu maanyi mangi, naye abaweereza bangi beezimbidde obwakabaka bwabwe era balowooza nti ebitundu byabwe, balowooza nti abantu baabwe, balowooza nti ebibuga byabwe, buli kimu bamanyi kyabwe. Beerabidde eyabatuma okutwala enjiri mu kitundu
bulijjo ogenda osangayo abasimba amakuuli naye ogenda okulaba abasimba amakuuli nga myaka mikulu ebiro byabayitako nga tebategedde ne basigala nga balowooza nti bakyali in charge of people. Ogaana abantu n'oswaliramu nga ne mukazi we agenze mu lukuŋŋaana. Kubira Mukama engalo ez'amaanyi. Ngambye nti ogaana abantu ng'oyagala abazze mu kitundu bakusinze bakuwe ekitiibwa bakugulumize nnyo. Boogaanye ne bagaana okuwuliranga ne mukazi wo mwali. Okitegedde. N'olwekyo buli ali eyo beera muwagizi wa Bwakabaka bwa Katonda kubanga ye nkomerero yaffe ffenna. Wano ne bw'ogamba nti abantu babo ne bw'ogamba otya ne beweeyitaani kyonna kye weetuuma vanity. Ngambire ne bantu wano kyonna kye weetuuma ne bw'oba toli mu busumba ne bw'oba toli mu bulizi wa njiri ng'oli musuubuzi ng'oli munnabyabufuzi nga oli kyonna ky'oli ne buli kye weetuuma at the end of the day it is vanity. Butaliimu bwennyini. Butaliimu bwennyini. Nolwekyo ng'okyalina amaanyi wagira emirimu gya Katonda. Ng'okyalina amaanyi ssaamu abantu ba Katonda ekitiibwa. Ng'okyalina amaanyi yagaliza. Kubanga ne bw'otayagalize byonna n'obyekuŋŋaanyiza akaseera kajja kutuuka nga tonna by'oyinza kulyako. Yes. Ndi musajja mukulu, nyina mikwano gyange abasajja abakulu, nyina abasajja abakulu mikwano gyange abalina ssente empya n'enkadde. Sibajjaako ssente zaabwe. Nze si aiming at money. I aim at souls. Njagala nnyo alina ssente twogere eby'obulamu buli. Bw'aba ayagala okumpanga mpa, bw'aba tampanga alekayo. Naye benjogeddeko nabo. Nsonyiwa bw'oba owulira soogera ku ggwe kuba mwenna kye kimu. Tebakyabakkiriza kulya nnyama, tebanywa soda, tebanywa sukaali, ate ngera neekubakazi era si be balina gye balaga. Kubira Mukama engalo ez'amaanyi obanga amagezi gazzi. Kiŋŋambire neibawo nti abasajja abakulu abaali bagujjubanira essente nga n'abamu emabega w'essente zaabwe waliyo emirambo. Tebakyabakkiriza kunywa soda, tebanywa sukaali, sente tizikyalina kye zibagasa nnyo. Nga n'abakazi abamu baali babagendera nnyo kati n'omu gwe baba bayina yeemulugunya. Kale bino ebyensi bw'ogenda okula byongera kufuuka butaliimu. Kiba kirungi nga lekodi twakayo ozossaamu abalala ekitiibwa, ozoowagira emirimu gya Katonda, ozoomanyi nti tuli bayise, tulina gye tugenda. Wano tuwali agenda kulemerawo ne bwaba n'obuyinza obwenkanawa. Boogera ku basajja edda ba Napoleon, boogera ku basajja bayogeranga ennyenje ne zikunkumuka. Nange buli kyanga banjogerako nga nagenda dda. Ndi omu ku boogezi mulembe guno. Tosobola kikkiriza nti nayogedde Fort Portal okuva ku 7:6 paka ssaawa emu ey'ekiro. Ate ne nkomawo ne nkeesa obudde. Ate ne nzija ku Sande ne nkola service. Mande nkyabwatuka. Kubira Mukama engalo ez'amaanyi. Tuesday nkyabwatuka. Akaseera akatuukanga eddoboozi wali owaga bw'oti. Ng'oyogera eddoboozi va ku baana abavubuka abakerebeza eddoboozi mbu bakaddiye. Babakidde abo ne baani aboogeza abakadde. Omukadde tiboogeza mwogezi. Kituuka ekiseera nga eryaga nti haleluya! Ng'ogyogera ngeri ndala. Haleluya! Twaliwo. Twaliwo. Tondaba okukaddiwa. Nze nasaba ku birthday ya Muhoozi. Kubira Mukama engalo ez'amaanyi.
ng'olwo tekyali kigenda. Ne bw'oba wali olemera kazindalo ng'oli musumba nga tokyasobola kukalemera. Kati ng'okatabuti wekka nga twali akugobye. Obitegedde. Kale Katonda yeeyamye era nga bwe yeeyama edda kigambo kye kibeera kijja buli nkya. Ayogedde mu Isaaya 4:17. Ndowooza tugende paka ku Lwabiri. Isaiah chapter 41 verse 17 to verse 20. Abaavu n'abatalina kintu banoonya amazzi so nga tewali. Olulimi lwabwe ne lulakasira. Olulimi lwabwe ne lulakasira. Nze Mukama ndibaddamu. Temuli mu kunoonya Katonda ku bwereere agenda kuddamu essaala. Abaavu n'abatalina kintu Katonda agenda kubaddamu. Ogenda kutuuka ekiseera nga tokyayitibwa mwavu. Katonda bw'abaddamu tagamba nti wangi. Enziramu ya Mukama kuba kuwa kyotayina. Olwaleero ndowooza tulufule Bible study. Mukama bw'abaddamu taddamu nga taatawo. Mukama bw'abaddamu taddamu nga maamawo. Mukama bw'abaddamu taddamu nga mikwano gyo. Taga nti wangi. Yes. Hello. Katonda akola ku kyetaago. Naawe kenyina oga nti ku kya ssente yanzizeemu, ku kya looni yanzizeemu, ku kya renti yanzizeemu, ku ky'entambula yanzizeemu, ku kya fiizi yanzizeemu. Addamu nabikolwa. Katonda addamu n'ebikwatikako. Nze Mukama ndibaddamu. Tatukwasizza malayika yagenda okuddamu. Agambye nze Mukama ndibaddamu. Baani? Abaavu be basindikiriza be bagobaganya. Twatuuse Fort Portal ne batugamba nti wali abasumba bangi abagenzeeyo naye toyinza muliraana. Ne bapasita bennyini bayita eri wala. Anti twabadde ne bapasita banga bameka bayitirivu. Twetuludde ku kituuti awo tebalaba waakukunaza pisito nti ankuuma. Tebalaba waakutte mundu oba ow'ekyambalo. Tubonga tukola tutya tusabira wamu twetulana bagandi ono naye ava Kampala. Fe abamu tulina amagezi. Twakitegeera nti ne bwe weetolooza etya emundu obulamu bwo olunaku bwe luba lwatuuse toyinza kuwona. Baba bakuyita lolokole beegamba nti oyo aveeyo. Balonda bandifudde. Ba Felix Kaweesi bandifudde. Menyani Ndekani ba Gaddafi bandifudde. Ba Saddam bandifudde. Hiriyo abantu abagenze nga bali tebasaaga nga ne bwaba mwana we amutema amusalako obulago kasaba kizula nti omwana we alabika y'omukuba n'amutta naye n'amala n'agenda. Abayimbi baayo bonna twabasembeza. Abayimbi be Fort beewuunya okubakiriza okulinnya ku kituuti ng'ova Kampala. Kampala si ggulu. Tulina eggulu lye tukolerera abooluganda. Kubira Mukama engalo ez'amaanyi. Abaavu balina obuzibu bumu nti baagalayo abasembeza. Abatalina kintu balina obuzibu bumu baagalayo abasembeza. Tebaagala nabbawa bintu, baagala kubakkiriza. To be accepted. Obazeemu amaanyi. Kyobalaba Yesu teyajja na bisawo bya ssente. Yajja na passion. Glad tidings to the poor. Omwavu naye abatakyagadde. Kati musembeze munyumye. Mukwateko mu ngalo nga toyambadde gloves. Obwavu si bigenge. Kakati naye Mukama yagamba nti ne baba bange abakulu beewulidde ng'ate baleese enjiri nga tebakukkiriza batuukako.
ava mu motoka n'atambulira mu konvoyi y'abantu bonna obalaba balina radio kolo biki over pastor atuuse over ne bamutuusa ku kiduti n'ayogera n'anyagulula byanyaguludde awo n'alinnya n'avaayo. Katonda aga nti nedda tofaayo wadde abo bakulese ye tagenda kukuleka. Isaya namwe mu 17 abaavu n'abatalina ekintu banoonya so nga tewali olulimi lwabwe ne lulakasira. Nze Mukama ndibaddamu, nze Katonda wa Isirayiri siribaleka. Abasumba bayinza okuleka, ababishopu bayinza okuleka, titles ze beegabira abaprofesa manye nga abadokita, Dr. President, Dr. Kaziya yenna bayinza okuleka. Naye Mukama ye eyakutonda tagenda kuleka mu linnya lya Yesu. Zikubira waggulu mu linnya lya Mukama ffe Yesu. Chovola ba wiiki eno mwenna ngenda batuukako muntu ku muntu. Si kulwange nzekka naye nange nkisanyukira. Era bw'oba ogendedde nnyina gwe ntuukako ne nninyamu ku kigere ne mwongera essaala. Kubanga bw'obeera obubi nfunamu ki? Naye bw'obeera obulungi nneeyagala. Kubira Mukama engalo ez'amaanyi. Kino ekisa Mukama kyeyamba ekyokuba nti nze nkuteekako amafuta mu kisiibo ne nkwogererako ekigambo ekyobuwanguzi nga naawe weeyogerako. Kirimu ekirungi ekirala nti bwe nkutuukako mulimu gwe ntuukako ne nninyamu ku kigere ne mugamba Mukama bw'osaasira ono ojja kuba onsaasidde. Munkolere bulungi. Munkolere bulungi. Mukama yampadde ekigambo Luka essula ya 8 olunya olusooka olwokubiri n'olwokusatu. Yesu n'atwala enjiri mu cities nga bwe nagirute mu Fort Portal City. Kati nga 24 Juni tugitwala mu Mbarara City. Ng'ate mu July tugitwala mu Jinja City. Tugenda mu kisaawe Bugembe. Ng'ate mu September October tukomawo Independence Night Kampala Capital City. Tujja gitambuza ate mu November nga 25 Masaka City. Naye Mukama ffe nampa ekigambo naga nti enjiri bw'eba egenda mu cities abo abaasumululwa bakwata sente zaabwe ne baziwayo enjiri n'etambula. Mu Sunday service n'esaba y'abantu 1000 people. Nayogedde ku bantu 1000 nga Kanani ajjudde ng'ali mu mitwalo naye nga njagalako 1000 olwo. Era ne ngamba mukirowoozeeko ddayo okirowoozeeko olabe. Katonda alina by'akukoledde akusumuludde. Saazisabye batannaba kusumululwa. Bayibuli eyogera mu Luka essula 8 olusooka olwokubiri n'olwokusatu nti abaawaayo bonna baali basumuluddwa nga balina emirimu, balina mu high positions, batreasurers ba Kerode. Kerode taagala Katonda naye ate abakola wansi awo baagala Katonda. Teweeraliikiriranga nga gy'okolera tebali Katonda gwekola. Kerode tayagala Katonda naye ate treasurer we akulira ebyensimbi mwesigwa naye ayagala Katonda. Abamu temwetaaga na kulanga nti muli balokole, mwetaaga bwetaazi kukola mpisa za kirokole mu mirimu gyammwe. Kubanga Kerode singa yategeeranga nti omukazi ono akolagana ne Yesu yandimugobye. Yamwesiga kubanga mwesigwa. Mwe kye muba mutambuza bwesigwa. Mubeere n'obwesigwa paka nga Mukama wo Haji akubuuza n'egundi oli mulokole. Omubuuze nti lwaki? Mbadde mbuuza bubuuza. Gwe nga weetambulira. Gwe tuwe ssente ffe tubulire enjiri. Haji alirokokere gwe sitoli mubuulizi wa njiri mu company. Gwe oli professional mu company. Mwebase. Gwe toli mubuulizi wa njiri mu kitongole. Gwe oli professional. Kola bukozi bikolwa. Bali balabira ku bibala byabwe. Bagenda kuwa promotion after promotion after promotion. Nga Katonda inayo interest nti wezimba ate n'obwakabaka bwe obukolamu omulimu. Wezimba
ate n'obwakabaka bwe obukolamu omulimu. Weezimba ate n'obwakabaka bwe obukolamu omulimu. Fanyina gwe njogera naye. So ojja kulaba nga Yowanna mukakkuza yali muwanika wa Kerode naye ng'awaayo nsimbi avujjirira enjiri ya Yesu. Mukama yaŋŋambye njogere nammwe. Naye nagenza okuva mu service, nagenda ova mu service ku Sunday. Maama nga kumpi abali ebweru bamaze bonna bangi okuweereza voice note, nja kuwayo $1,000,000, nja kuwa $5,000 ku lupapula lwo bampandiike, ku kitabo ekyo bampandiike, nze nnamba emu. Kati mbabuulira abali ebweru abayise nnamba emu, gwe nasoose okusoma gwe nakiwadde ekya nnamba emu bamuyita Margaret ali UK. Abasigadde mukkirize bukkiriza nti ennamba si yematalinga, naye oli omu ku abo. Twandituusa ku Sunday ng'olukumi lwenjagala okuwandiika ku Sunday luweddeyo. Yes, wano ku Canaan Land okutandika ne Wednesday tujja kuba tuwandiika abantu abo ng'ogamba nti njagala mbere ku bantu 1,000. Buli lukuŋŋaana nga luze luba lunkwatako, nsobola okuwayo $10,000 okudda waggulu. Twogedde 10 okudda waggulu. Tekitegeeza nti abalina entono tebaaweeyo. Naye ekitabo kiri baŋŋambye abasobola okuwayo 10, 20 oba akakadde oba obukadde 1,000 n'olukuŋŋaana osobola odwetiba wekka. Newamu tusaana okgendayo ne tukoleyo ne kyaki ng'enkola gye tukozeemu tuguliddeyo ddala ettaka, tuva ewantu nga tuguze ettaka. Abantu abo 1,000 tobayita bakusaaga. Sinoonya sente za kwegaggawaza. Bw'oba okyambalira mu baavu oli mulwadde. Kiŋŋambire neighbour. Kiŋŋambire neighbour nti Bujjingo tanoonya sente za kwegaggawaza. Bw'oba okyambalira mu baavu oli mulwadde. Naye olunyiri lwaŋŋambidde ddala mu Luka essula ya 15 onyiri wa 10 nti libeera ssanyu mu ggulu mu maaso g'abamalayika ba Katonda omwoyo ogumu bwe gwenenya. So njagala abantu abaleeta essanyu mu ggulu tulabe oba bo banaabulwa essanyu. Obiri ttiimu ereeta essanyu mu ggulu tulabe oba onoobulwa essanyu. So tunoonye abantu abo emyoyo egyo egibuze gye baaloga gye baasiba tugiwe enjiri. Yesu tatambula ng'agaba ssente, atambula agaba ssuubi. Ojja n'okukkiriza n'ogenda n'ekyoyagala. Ojja n'okukkiriza n'ogenda n'ekyoyagala. Wiiki eno enjiri emu ku gye ngenda okubuulira y'enjiri egamba nti tonnaba kulema. Tonnalema. Eyakikugamba oba yakikugamba ataddeko n'ekigombe, yateekako n'ekivuvuzera, yayisa n'ebirango ku leediyo oba ku TV, tiyali Katonda. Mu maaso ga Katonda tuwali alema. Mu maaso ga Katonda tuwali alema. Njagala weegambe ne bw'oba oli mulalu ng'owulira enjiri eno, abalalu se bwe bawulira enjiri. Tonnalema. Kisoboka okuba nga omulalu alina waayita nga bataddeko ekizindaalo. Waliwo abakiteekako wali ennaalya. Waliwo abakiteekako ebizindaalo bingi buli wantu wonna. Babitumbula. Eyo emityana eyo emubende. Buli wantu wonna baliwo abatumbudde ebizindaalo. Naye ne bw'oba oli mulalu ng'oyitawo buyisaawo. Nkugamba gwe omulalu tonnalema. Naawe ali ku makerenda nga bakujjanjaba ddalu tonnaba kulema. Naawe omusajja gwe yagamba ne bw'olikola ota tolifuna musajja mulala alimba. Kubira Mukama engalo ez'amaanyi oba ng'okiwulidde. Tonnalema. Tosobola kulema. Yesu talina gwe yakwatako n'alema. Singa Yesu yali alemwa nze nandibadde nnamba emu ku bamulemye. Kati yanyambira kuki? Gwe towulira bwe banvuma. Eggwanga tebalyagala. Obuyigirize tebuliiwo. Buli kyoyogerako tuwali. Tewaliwo taata ne maama mu kiseera bwe nalokokera bamugambe nti twala omwana waffe.
saali nawo muganda wange wadde mwannyinaze nze bulijjo neegeraganya ne ŋŋamba nali kikopo ekitaliiko mukonda ate ng'ebirimu byokya nnyo tolina wookwata. Nali kikopo ekitaliiko mukonda ate ng'ebirimu byokya nnyo nga tolina wookwata. Naye Yesu talemererwa. Mukubire engalo ez'amaanyi kubanga talemererwa. So njagala kubeebaza ab'ebweru n'abaakuno abatandise okuligestalinga kubeera kwaba abantu 1,000 abagenda okutambula ne house of prayer nga tutambuza enjiri. Buli kye tukola kiteekwa okuba nga kiri ku first class nga kiweesa Mukama ekitiibwa. Tetubeera na sawundi ya kusaaga, tetubeera na kituuti kya kuzannyazannya, tetukola kintu n'ogamba naye kyabuzeemu ng'abantu mu nsi beekolera embaga ezitaliiko kibulako. Ffe tukole embaga ya Mukama kwanunulira emyoyo mu ggulu n'ebeera mbaga, tugikole engeri bwetyo not at all. Tugenda kubulira njiri. Era mbategeeza abeewandiisa nti kino ky'oweewandiisaamu kigaba obulamu era kya bulamu bwonna. Ngambye eki mbategeeza abeewandiisa mu house of prayer kino kyeweewandiisaamu kigaba obulamu ate era kya bulamu bwonna. You are not registering for 1 year. You are registering for the rest of your life. Era tujja kutufunayo akaseera tukuŋŋaane 1,000 olwo owulire obujulizi obuli mu banno. Oyinza okujja nga weewana nti obwo bwe businga ojja kukulira obw'abalala. Tutandise ngambira ne bantu tusimbudde. Yowanna Mukakuza, Suzana, Maria Magdalena, oyo ye bamwogerako nti yawona dayimoni 7. Osobola okuba ne dayimoni ng'ozimanyi, ey'obutayagalwa, ey'okufiirizibwa, ey'okudiba, ey'okwogerwako ebigambo, ey'okulwala obutawona. Ono omukazi ye babala Luka 8 olusooka olw'okubiri olwokusatu. Maria Magdalena ye ne bamwogerako eyavaako dayimoni 7 ne bw'oba olina 7 kajja genda. Kubanga ate mu Luka 8 mwennyini mwe muli omusajja yavaako ligioni nnamba. Emizimu egyamuvaako gyayingira embizzi ezitakka wansi wa 2,000 zonna ne zitasobola kuyimirira ku ttaka, ne zibuuka mu bbanga ng'ebinyonyi ne zigwa mu nnyanja ne zifiirayo. Waliwo eyagamba mutalya mbizzi kubanga zaagwa mu mazzi, zaayambala emizimu. Ezaayambala emizimu zaabuuka ne zigwa mu nnyanja zonna ne zifiirayo. Kati ekizibu tekiri ku mbizzi eziri ku lukalu, ekizibu kiri ku nnyanja. Bw'oba onywa amazzi nga n'ebyennyanja obyagala, wandibanga otomerwa ekintu. Mbizzi ezasigala ebweru ziri clean. Wama bw'obanga oyagala kulunda lunda, bw'oba oyagala kulya lya. Buli kyakulya kyonna kebeere nte kitukuzibwa na kuki na kusaba. Bayibuli bwetugamba tukuza osabe. Twaleeta n'engezigezi eza buli ngeri ne tusigala emabega. Tukyali batono. Olugezigezi mu lukola lwakuba tukyali batono. China bali mu kawumbi kalama simanyi baweera obuwumbi 2 tebalina kye batalya naye be batukolera enguudo. Ngambye eki olugezigezi lw'obutalya kino nakiri tukyali bubeezi batono n'ebyokulya weebiri. Bali balya buli ekibasala mu maaso naye bakola enguudo, bakola ebizungirizi, bakola buli kintu kyonna. Kyolya si kye kikwonoona, ekikwonoona mutima gwo. Ngambye eki kyolya si kye kikwonoona. In fact abatalya mbizzi bakambwe obeemoolerangako. Abatalya mbizzi abamu tebasaagirwako ne bw'oba osaaga busaazi. N'obuuza nti abadde ki? Tanywa mwenge, talya mbizzi.
kiki ekimubaddeko nvuddeyo eyo naye Yesu yasaasira oba dayimoni omunaana bwe yalaba zigenze ng'atereddemu n'atandika okuwaayo nga bw'aba asobodde enjiri n'ebuulirwa. So wenzija okukuŋŋaanya abantu 1,000 nzikiriza nti ate bajja kusukka mu 1,000 gye bakoma okusukkamu lyessanyu lyaffe era gy'emirembe gyaffe. Mwakirabye nti sente zammwe tetuzikozesa bubi. Buli wootugamba nti tuweereze live ebyuma tubirina tetwazaalibwa nabyo tetwajja nabyo tetwatandika nabyo buweereza. Ebyo byonna ebyuma ebyemulaba ebikasuka live mwe mubiguze, mwe mwasonda emikutu, mwe mutuwa sente, mwe musonda satellite, mwe musonda buli kintu kyonna. Byonna bye tukola katubikole nga tukyalina amaanyi, tubikole nga tukyali balamu, tubikole nga tukyalina omulembe gwaffe. Bwe guli baguweddewo nga twagenda abalijja balivunaanyizibwa okukola ebyabwe. Ne totuukanga mu maaso ga Mukama ng'eno bayimba amaze miri muje omwana wo yeebase ng'egulibuuza nti akoze biki? Bujjingo bwe yagamba owandiise mu 1,000 weewandiisa. Okitegedde abantu bali mu kulya ssente, bali mu kunoonya gye basalira migejjo. Era bano n'olanga akadagala nokati bannange kano kakusala mu wiiki 2 nobanga olina kafiga kakende kalinga ak'ennumba ka miliyoni 2 ka doozi, abantu basimba layini ne bakulemerawo nobabuuza nti mulya byaki? Kaakati mulye nga bwe muwaayo tubuulire enjiri. Isaaya 47 ngenda kukoma ku 2. Abaavu n'abatalina kintu banoonya amazzi so nga tewali. Olulimi lwabwe ne lulakasira. Nze Mukama ndibaddamu. Okuddamu tusa mwakutegedde. Addamu nakikolwa, addamu nakyamagero. Nze Katonda wa Isirayiri siribaleka. Ngenze ku 18 ndizibukula ekyo kye njagala kukolere. Azibukule emikisa gyo gye baazibikira. Ndizibukula emigga ku nsozi ez'obweru n'ensulo wakati mu biwonvu. Ndifuula olukoola, ndifuula olukoola ekidiba ky'amazzi, ettaka ekkalu okuba enzizi z'amazzi. Gogobadde bagamba tona kyovaako ne bwe bakunzika gundi yekka yavaayo. Bagenda kukulabanga kati buli gye bakuva ofuna, buli gye bakuva oliko ebifuna, buli gye bakuva oliko ebifuna. Kitwale! Mbeera n'essuubi eryo. Wulira pulaani zokka Mukama zaakulinako. Katonda agamba bw'ati, ndizibukula emigga ku nsozi ez'obweru n'ensulo wakati mu biwonvu. Ndifuula olukoola, gogo bayita olukoola. Ndifuula olukoola ekidiba ky'amazzi n'ettaka ekkalu okuba enzizi z'amazzi. Eyali anoonya emirimu nga toyinaamu wadde ekido naye ng'ate n'emirimu tebakuwa, kati obeere luzzi nga basena ku ggwe nga gwogaba emirimu mu linnya lya Yesu. Bayibuli nyangu yakutegera omwoyo wa Mukama bw'abeera naffe. Ettaka eribadde ekkalu ligenda kufuuka oluzzi lw'amazzi. Abantu ko basena waakiri olwo atwalayo ka baketi. Togenda kubeera muntu ataliko bifuna. Weetaaga Katonda azibukule emikutu gye egy'emikisa egyazibikirwa. Abamu olowooza abantu tebakwagala naye bakwagaleko ki? Bayibuli egamba nti omugagga aba n'emikwano mingi naye omwavu ne baganda be bennyini bamukyawa. Katonda azibukule mu linnya lya Yesu, azibukule mu linnya lya Yesu, azibukule mu linnya lya Yesu. Isaaya 19 agamba nti ndisimba mu lukoola omuvule. Omuti ogwo ogulaba ffe tuli bulungi wano twesiimye. Tunulira omuti guli oguli wali ku Kanani. Ogwo gwe bayita omuvule. Bw'oba osobola gugyeewo. Kyagamba ekyo ndi ndisimba omuvule. Kyategeeza
obadde oyuugayuuga mu bizinesi toyinawo onywerera ogenda kunywera ng'omuvule ogenda kunywera ng'omuvule ogenda kunywera ng'omuvule bonna abakwewangamu bagenda genda nga bakaaba zikubire waggulu mu linnya lya Mukama ffe Yesu. Isaya 4:19 gwe buli kyokola ne bakuwangula buli kyokola ne bakugjawo buli kyokola ne bakulemesa waze ne musabisa olwaliro okuloopa Mukama bannemesa balindeko agenda kuzibukula bwazibukula akufuula omukisa ate akusimbe ng'omuvule omuvule gumanya okubuzaabuza kati okulaba ogwo ogwaffe ku Kanani gujjudde amakoola ne waliwo sizoni wetubeera wano nga teguliko kakoola naaka ng'oyinza olowooza nti ndowooza gwetaaga nakujjawo bagufumbise gwafuuka nku naye nga guli ku magezi waliwo bajja okulowoleza nti oyavuwadde naye ng'oli ku magezi ŋŋambe waliwo bajja okulowooza nti oyavuwadde naye ng'oli ku magezi bagenda kulowooza nti oyavuwadde kumba oli mu kuzimba akeedi bagenda kulowooza nti oyavuwadde kumba oli mu kuzimba apartments bagenda kulowooza nti oyavuwadde kumba batumiza ebintu osooka n'obanga atalina naye ng'olina kyopanga kubira Mukama engalo ez'amaanyi obanga okiwulidde ne bwe naabanga njogera n'omuntu omu ekisibo kino kiriko nannyini kyo togenda kunyeenyezebwa nga kiti kya muwogo ogenda kubeera ng'omuvule oba nnyina gwe njogera naye ndisimba mu lukoola omuvule n'omusita n'omumwanyi n'omuzeyituuni lukoola yegwe gogo baali bayita olukoola agenda kubisimba n'omuzeyituuni nditeeka mu ddungu enfugo n'omuyovu ne namukago wamu ebiti bino nange ebimu sibimanyi ndeka nsome nnyivunuleko byemmanyi naye luno olw'20 lwenjagala mmaliriza era nkyawa ya leero balabe bamanye balowooze bategerere wamu ng'omukono gwa Mukama gwe gukoze kino era ng'omutukuvu wa Isirayiri yakitonze zikubire waggulu mu linnya lya Mukama ffe Yesu. Katonda tagenda kugagabaza nga abalabe bo baafa bagenda kubeerawo balabe bagenda kubeerawo balowooze bagambe naye ow'eggwanga eryo naye ow'obuyigiriza obwo naye oyava ewa gundi naye muwala wa gundi ono omwana si ye waawali mu banaku bagenda kulaba bagenda kumanya bagenda kulowooza ate nga gwe totawanye na kwogera bategerere wamu nti omukono gwa Mukama gwe gukoze kino. Nyamba tusome ffenna Isaya 4:20 balabe gamba nti balabe gamba nti bamanye gamba nti balowooze oba okitegedde gwe ogenda kubononera ebiseera nga tebana kye beeyongerako balaba olwo baba tebaakoze ne bamanya naye ngera tekina kyekyongedde ku akawunti zaabwe ate ne badda mu birowoozo ne balowooza ne bwe naaba njogera n'omuntu omu bakole batya balabe bakole batya bamanye bakole batya balowooze bamalirize nga bakoze batya bategerere wamu ng'omukono gwa Mukama gwe gukoze kino era ng'omutukuvu wa Isirayiri yakitonze zikubire waggulu mu linnya lya Mukama ffe Yesu zikubire waggulu mu linnya lya Mukama ffe Yesu. Katonda byakola tibyekweka kati omulogo nga akubonyabonya abantu balaba ne Katonda nga akusanyusa abantu bagenda kuba balaba
omulogo ng'akubonyaabonya abantu balaba bamanya ne Katonda ng'akusanyusa abantu bagenda kumanya naye bagenda kufundikira nga baga nti Mukama yakikoze kubanga bagenda kukizula nga si maama wo yakuyambye bagenda kukizula nga si taata wo yakuyambye bagenda kukizula nga si diguli yo yekuyambye bagenda kukizula nga si tribe yo nti yekuyambye bagenda kukizula bonna bategeere bagenda kukola ki bagenda kutegeera bagenda kukola ki bagenda kutegeera n'abasiru bagenda kutegeera ngambye bagenda kutegeera bagenda kukola ki bagenda kutegeera nga bategeera ki bategeere nti omukono gwa Mukama gwe gukikoze omanye ekibawo bwe bategeera nti omukono gwa Mukama gwe gwakoze tewaba waddamu kwesembereza tewaba waddamu kukwetantala buli omwaga nti Mukama tankubira bwereere kamuleka azimbe Mukama tankubira bwereere kamuleka ateekewo bizinesi ye kubera Mukama engalo ez'amaanyi oba obitegedde ne bwe nsaakala obulago nga nsaakalidde ku kino kyokka bagenda kutegeera nti mukono gwa Mukama nolwekyo buli akwesimbamu agenda kwebuulirira yekka bw'oba okyatandika balowooza nti wandibaamu sitaani otandika okutunda ne balowooza nti waloze oba yagenda ku musawo ki otandika okuganja ne balowooza nti ndowooza olina eddogo ne bagenda okulaba nga kyolina kisinga eddogo bagenda okulaba nga kyolina kisinga eddogo ngambire nemba nti kyenjagala mu sizoni eno kisingira wala twolina bw'okigeraganya na bulogo twolina bw'okigeraganya na buyaaye twolina bw'okigeraganya na bunabi bwa bulimba twolina bw'okigeraganya na kasasiro wansi eno nebe naaba njogera n'omuntu omu ajja kumala ababadde bakulaba era bagenda kukulaba ate bameeka bonna balabe bamanye balowooze bategerere wamu ng'omukono gwa Mukama gwe gukoze kino ekigambo omukono gwa Mukama gwe gukoze kino kitegeeza ni Mukama agenda kukolera ebiyimiridde Mukama agenda kukolera ebirabikako Mukama agenda kukolera ebikwatikako Mukama agenda kukolera ebiteegaanika oli ajja kuba yasama alimbe munne oyo agenda mu nnyanja oli amugereka ogwo omukono gwa Mukama gwe gumukoledde oli ajja kuba yasama nga ayagala kwogera oyo waluminati oli munne amugambe leka oyo tumulabye ng'asituka wano twamulaba wano ng'ali enfuufu twamulaba wano ng'atuninga Soloti FM twamulaba wano nga tava ku Soloti TV twamulaba wano nga tava mu nkuŋŋaana twamulaba wano nga buli ssaawa mukaaga aba agenze mu lankyawa oyo tomuteekako ennyanja zammwe oyo tomuteekako luminati wammwe omukono gwa Mukama gwe gumukoledde wanika emikono gyo nsaba omukono gwa Mukama gukolere nsaba omukono gwa Mukama gukolere n'omulabewo naye akitegeere amafuta gonna gengenda obateekako n'enkya olunaku lwokutaano ng'ennaku z'omwezi 3 Juni lugenda kuba special nnyo ku Kanani tuyita abalokole n'abatera balokole tukuseeka amafuta omukono gwa Mukama gukolere era olunaku lwokutaano ne night prayer weeri nga 3 olwokutaano lwa wiiki eno naye era nkyawe ejja kuba special nnyo ensi yonna ejja kweyiwa wano yes abalokole n'abatera balokole Katonda akola abajuliza abalamu gw'abadde ettaka ekkalu ogenda kufuuka ekidiba ky'amazzi ng'omuntu asobola okubaako kyakusenako ate nga banywa bubeera bulamu gw'abadde olukoola Katonda akusimbe gw'abadde ayiganyizibwa nga buli aloga n'ayiga okuloga atandikira ku ggwe Mukama akusimba obeere ng'omuvule mu linnya lya Yesu kulangiddeko ekisa kya Katonda kulangiddeko amafuta ga Katonda kulangiddeko amaanyi ag'omwoyo omutukuvu Katonda akuviireyo akukole bulungi beyond your imaginations in Jesus' mighty name ekisibo kigende mirembe mu linnya lya Mukama waffe Yesu ayagala okulokoka ddamu ebigambo bino naawe yalokoka edda binyweze gamba nti ayi Yesu olunaku lwa leero
neyongedde okumanya n'okutegeera. Kwegayiridde sangula amannya gange gava ebitabo bya Geyeena. Nzikiriza n'omutima gwange okuweebwa obutuukirivu. Njatula n'akamwa kange nti ndokose. Byonna byonna bye bankola ne bye neetwalamu n'ebiva ku Adamu ne Eva, endagano z'ebukojja, endagano z'omukika n'ezize nga zipaaluuka, zonna nziwone leero mu linnya lya Mukama Yesu. Nkola endagaano empya eya Mukama wange Yesu era omulokozi w'obulamu bwange. Njatula nti ndokose ng'ekigambo ekyo kya lubeerera, amannya gange gaviireyo ddala mu bitabo bya Geyeena gayingire mu kitabo ky'obulamu obutaggwaawo. Ayi Mukama, nkusaba ekirabo eky'Omwoyo Omutukuvu afuge mu bulamu bwange mu linnya lya Yesu. Era nkwegayiridde Mukama, jjayo amannya gange mu bitabo by'okulemererwa, mu bwavu, mu bisiraani, mu bikolimo, mu buyinike. Oggyeyo amannya gange mu kufa nga ndi muto, ogawandiike mu kitabo ky'omukisa eky'obugagga, bugagga obutaliiko buyinike, mu kuwangula ate mu kuwangaalira ddala. Ndiva mu nsi eno ng'ekitone ennyo, abantu akakadde kalamba mbawadde emirimu ate nga mbasasudde bulungi. Nze abadde ettaka ekkalu, nze abadde olukoola. Weebale Mukama kubanga bw'osuubisa otuukiriza. Ndokose. Weekubireko mu ngalo gwanywezezza obulokozi. Weekubireko mu ngalo gwalokose olwaleero. Weegasse ku baana ba Katonda. Mukama abawe omukisa era abanyweze mu buli kigambo. Jjayo ensawo y'oma ne paasiyo waletiyos, amasimu go, siviyo, amafuta g'olina, buli kimu ky'ogamba kino kyetaaga ssaala kijjeyo kiwanike. Katonda agenda kukola ebikulu naawe ogenda kwewuunya. Ngenda kuba n'oyintinga mu linnya lya Mukama Yesu buli omu nga musanga waali. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday. Friday genda kuba special service. Special service. Friday lunch hour. It's a public holiday. Oba oli mulokole oba toli mulokole, dduka ojje ku Kanani tukubulira ekigambo eky'essuubi n'obulamu, ate tukuteekeko amafuta agakutula ebyakkwata. Bonna balyoke balabe, bamanye, balowooze, bategeere wamu ng'omukono gwa Mukama gwakufula omujulizi omulamu. Naddala mmwe abakola mawoofiisi dduka, abamu be mukola nabo badduka eyo mu malogo, gwe ddukira eno ku Kanani olabe Mukama byagenda okukola mu linnya erya Yesu. Nziramu bakubiriza nti abali ebweru ng'owulira osobola okwegatta n'abantu bali 1,000, tusindikire message, tuwa amannya go mu voice note tukuwandiike. Ate okutandika ne Wednesday tugenda kutandika okuregisteringa ne Kanani, then from there turegisteringe ku Sunday. Registration ziriggwa ku Sunday. Yes, abana ababalabiseewo betunaabuliranga nab'enjiri. Ojja kuwangaala, tosobola kusupportinga kugaba bulamu ate gwe n'ofunamu okufa. Wanika ebintu byo. Katonda wa Ibulayimu ne Isaaka ne Yakobo mu linnya erisinga amannya gonna erya Mukama Yesu, nsabira buli kintu omwana wo kyasitudde wano ku Canaan Land, n'abo abali ku Salt FMs, n'abali ku Salt TV, n'abali ku Salt Media App, Mukama byonna obiwa omukisa. Amasimu gaabwe gakozese. Taata essala yange ekyagamba nti omwana wo muweeyo omuntu. Katonda akuweeyo omuntu, muntu ajja mu bulamu bwo ne butasigala kyekimu. Taata amafuta gano nga kukwasa mu linnya lya Mukama Yesu gapakiremu amaanyi go, abantu bano buli gwe ngateekako oba mukulu oba muto, taata omukolere. Tuli baana b'abanaku, tuli baana b'abaavu, yeffe Mukama nnyonta beeruma, abalakasidde nga twali kyakulya twali kyakunywa, naye Mukama ogambye ennyonta yaffe gwe kennyini ogenda kutuddamu, era gwe ogambye kennyini togenda kutuleka, n'ogamba ogenda nakuzibukula. Mukama ozibukule buli mukisa gwaffe gwe baazibikira mu ngeri zonna. Amafuta gano buli gwe ngateekako ozibukule emikisa gye, omuze bujja, omukole bulungi, muwe obujulizi, ate omufuule omujulizi omulamu. Ekisibo kino Mukama tukikwasa mu ngeri eri special mu linnya lya Yesu. Juni ono Katonda waffe omukodemu ebikulu. Tuligenda okutuuka ku nnaku lwe tumaliriza ekisibo ng'obujulizi tewali asobola kubupima. Era Mukama n'olukuŋŋaano olw'embalala lwe tugenda okukola mu Kaceeka Stadium nga 24 Juni tuluteeka mu mikono gyo, weegulumize Mukama mu linnya lya Yesu. Nsabidde ensawo zammwe, manepaasi zammwe, waleti zammwe, buli kintu kyonna kye mulina
kyemwatudde ne kyemutayatudde Katonda akirabisa omukisa nangiri obujulizi mu linnya lya Mukama Yesu Katonda ffe yeerage akolere ebigere byo byotambula gwalinnya taxi alinya boda avuga amafuta go gano ag'obuseere nojja mu kusaba Katonda akikubalire naawe atuninga radio tuninga TV ebirala byonna n'obivaako nobeera ku social media app Facebook data wona abanga agendera ku njiri Katonda akikubalire mu linnya lya Mukama Yesu kitange bangamba nti Bujjingo tolekangayo saala nga tosabire bantu favor kyeva mbasabira favor extraordinary favor the favor that attracts miracles like a magnet irresistible favor the favor that none of our enemies none of our adversaries can be able to contradict or resist in the mighty name of Jesus Katonda nga bali omulamu akwate engabo n'akagabo alwane n'abalwana naffe awakana n'abawakana naffe atukubira abawanvu n'abampi abatono n'abanene atusimbe n'okusinga emivule mu linnya lya Mukama Yesu weebale kabaka w'abakabaka Katonda akola ebyekisa mbayitira omukisa obuva mu nsonda zonna ogw'omu masekati ogwa kitaffe n'omwana n'omwoyo omutukuvu mukisa ogwo ogugaggawaza ogutaliiko buyinike gubeere mugabo gwa buli muntu awulira eddoboozi lino gutwale mu linnya lya Mukama Yesu kitange wangamba nti Bujjingo bonna boosaba nabo ndibafuula akalango nkusabye taata abantu bano bonna beesaba nabo obafuule akalango eyo gye batambulira abaana abalabanga bonna babalabemu enjawulo era banoonye Katonda wa bano kubanga okola Mukama mu linnya lya Yesu Mukama abakole bulungi akufule billboard ye obeera akalango kitwale ekyo mu linnya lya Mukama Yesu I call that a service. Continue praying and fasting, believing like never before. God bless you.